gwa Ugandan Lifestyle. Nze Segawa Morishid. Mu parliament yawo omubaka omukyala akiikirira abantu beeyo esoloti yaleeta etteeka era nno linene etteeka mu byalimu kwaliko okuwera obwamalaaya mu Uganda abakyala n'abasajja kuba kati n'abasajja abamu abeetunda. Ekirala ono nno n'agamba nti okutigaatiga omukyala ogwo musango then n'abo abanaasendasenda abakozi nga babasaba akaboozi babawe emirimu nagwo musango obeera wa gavumenti empapula zo zijja kubeera nga zisizibwamu. Abasomesa osendasenda omuyizi oba wa ku university oba wa secondary ng'omusendasenda mubikola ebyomukwano okumuwa amakisi ennungi nagwo gubeera musango era empapula zo ziba zakusazaamu. Kati baba ne bagenda maaso n'okubeera nga munnange ababiwakanya era omubaka weeyo West Budama yasobola okubeera nga agamba bino tujja kubeera nga tubikkiriza kubanga bwamalaaya singa tubufuula oba tubussa mu mateeka nti bukkirizibwa tusobola okubeera nga tuteekawo amateeka agakugirira abantu okukola ebikyamu mu bo tusobola okugyamu emisolo ate ntwongera okubanga eggwanga lyaffe tulikulaakulanya. Naye ensonga yenjagala tutunuulire mu ggwanga waneeno bwetwogerera obwamalaaya tebukkirizibwa naye ate kyewuunyisa abantu abasukka emitwalo 10 mwe bafune ekyokulya n'ekyokunywa. Nonno baneno beetundira mu ngeri ez'enjawulo. Abamu bawukanako ne baneno betulaba ku makubo abagamba mutwalo 15,000 n'emmeka. Abalala bo babeera b'amasimu kumukubira simu nti jangu ewange aneebirala. Waliwo n'aba escort ng'oba ogenda up countries oba oyina gy'oyagala ogenda okulya obulamu aye omugamba mune nkwetaagamu wiikisi 2 tugende naawe n'ebirala bifaananako ng'ebyo. Kati bano njagala tubatunuulire ng'oggyeko baneeno betulaba mu makubo oba ku makubo nga bambadde obugoye obumpi kusobola okulaba nga basikiriza bakasitoma. Ate wetujjako abo ne tugenda ne kuba neeno nonno bo obasanga nga yeeteze munda mu mabaala n'ewalala. Kati waliwo abaana ab'obuwala mostly beetunda naye mu ngeri gye beetundamu ya bukodyo nnyo batya nti abantu bannanyini mabaala bino mubimanyi. Oli asobola okugamba njagala munfulireyo abaana nga 15 bano nno ng'agenda kubeera nga abasasula akasente bajje mu kifo ekyo abagulire ebyokunywa ebitandikibwako. Kati gwe omusajja ava eno ojja olowooza nti bawala ba bulijjo bazze kweteekamu kasente na kulya kaashi naawe n'ogattiriza okwo n'obagulira ebyokunywa n'obagulira ebyokulya okakkananga munnange obakwanye n'osobola okubeera nga obuukawo n'omu. Kitegeeza ki nti ow'ebbaala aba afunyeemu kubanga omwenge gubeera guguliddwa. Ekyo kimu. Kyakubiri ebyokulya babeera babitunda nabo bibeera bikoze eki biguliddwa. Kati ono omuwala n'amanya nti kano akasente akatono ke bampadde oba mutwalo oba mitwalo 2 ngenda kagattirizaako ono zaanampa nga ntutte. Kati omuntu ono atwala omuwala oyo ng'amanyi nasanze omuwala mu bbaala ne mukwana kumbe yamusanze yabadde yeeteze. Kati mu mbeera endala abamu babeera ne hotels zino eno oluusi ne basikako obubaala obutonotono oli n'amanya nti kati nkoze ntya okusika bakasitoma ne bateekako sawuna n'ebirala. Kati eno mu steam bar bateekayo abawala abala abanene g'obatuukako olowooza beebo abazze okuyota oba okusimbathinga mu sawuna kumbe basasuddwa okubeeramu. Kati gwokanya kulaba bawala beesibe butawulo so bali ku mulimu amanyi nti nozize mu sawuna kasita kinaggwa nga nze mukama wange ampa emitwalo gyange 2 nga ngenda. Kati kino kisikiriza abasajja bangi nnyo okwettanira sawuna ezo ne banywa emenge ne batumya ebyokulya ate eri nannyini kifo
n'asobola okubeera nga akola. Kati gwono omuwala gw'olabirawo mu katawulo bw'olaba akusikiriza era kumpi ewabeerawo lodge kikwanguyira okumukwana n'omuperereza mu mpolampola kuba ekisooka n'ebyobuperereza oba obirabako abamu katawulo nga katono kampi okitegeera abamu n'omusawo nakiggwerayo n'asobola okubeera nga munnange bw'atyo ye yeryamu akasente naye abo tebabeera ba mutwalo oba ebiri ayinza okusaba emitwalo 6 olunaku lutya lumu. Abamu tebabasasula nabasasula oli amugamba jangu weeyiyize wano ye najja neyeetega. Kati abalala babeera ne hotels n'amanya nti rooms zino eno zeetaaga bakasitoma asobola okuteekawo akafo ak'ekimpatiro oba akabaala. Kati gwe bw'osanga boola mu kifo kino eno abamu babeera banywamu n'ebirala gwe n'olowooza nti beereese kumbe gw'okanya mukwana oyagala mutegula omugjewo omutwala ewaka era okanya kwogera munnange nkusiimye munnange nkwagala tukoze bitya n'ebirala agamba kimu bw'oba onjagala nze sigenda wo simanyi oba olina omukazi oba n'ebirala bw'oba neetaaga tupangise waneeno luumu bwe kibeera kiggwera. Kati gwe n'okwata ssente zo emitwalo 4 opangisizza luumu ye nanyini hoteri afunye n'omuwala ono olina omusasula ye3. Kati gwe olumaliriza bwoti olaba obudde bukuleseewo oteekeddwa okubeera ng'oddawa ewaka maama w'abaana tanyiiga ng'omuwala gw'osiibudde olese mu luumu ye ng'akkirira wansi nga yeetereza bulungi nnyo ng'addamu yeetega omulundi ogwokubiri. Bukanya gamba nasanze omuwala awo ne mugamba ne mukwana nekola biki munnange nakkiriza okukakana nga kiggweredde wawo. Kati mutwe gwo ne kijjamu nti bwe ngenda mu kifo bwe kiti nsobola okufunayo omuwala ne mukwana nakkiriza era bakkiriza ne twambuka waggulu ekyo ne kiggwa gwe n'okafuula akafo kaak'obwenzi. Abamu boddamu n'okuwerayo omuwala waba yakuwadde essimu takugamba kusisinkana mu kifo kirala agamba nsisinkana ewa bulijjo. Kitegeeza nti gwe luumu gy'obadde teweetegekedde kusasula ogenda maize osasudde emitwalo 4 ng'ate emitwalo 4 osasudde gyakusula si gya ssaawa gyakusula. Kati abo bayita abaana abeetega oli yatuuka n'okubakomamu akayima nti neeteze. So mu mbeera bwetyo obwamalaaya kati butambula mu mbeera nnyingi nnyo gwafuuka mulimu gubeezaawo abantu abamu ate abalala ne gubakkakkanya mu kukola emisango naddala abo abalowooza okukwata ebisolo by'abantu abalowooza okubeera nga bakabasanya abaana abato bwagenda ku luguudo n'emala eggoga tetumubaako na buzibu. Naye ate munnange abalala babeera bakiraba bulala kubanga bano bettanira nnyo okujja ku luguudo ng'obudde bukyali ssaawa 12 n'obalaba nga bali awo egenda okukona ssaawa emu nga kyatadde dda. So enneetega nnyingi nnyo abantu balina zibakozesa okubeera nga beetega naye nga bo babuzaabuza kiri eri nti beetunda naye nga beeryamu munda mu ngeri ez'enjawulo. Kati gojja lowooza nti omanyi ono wa ku luguudo kumbe ne bannannyini mabaala abamu hotels abamu bakola ebintu ebyo okusobola osikiriza bakasitoma bayingire hotels zaabwe n'amabaala gaabwe. Nze Ssegawa Mulishiti.